no tubinnyonnyole so nja kumwaniriza ababuuzeeko asooka ayogereko ne ku project empya eno eya property atunnyonnyole eri ku ki era etegeeza kino bitukwaniriza eri bannamawulire buli bannamawulire ba Uganda yonna n'emirirwano. Mbaaniriza nnyo mwenna mu kiti kyammwe oba mu biti byammwe. Amanya n'eddoboozi Irene Kayemba omuyimbi wo. Mukulu nga bw'ayanjudde nti tuli ku project efulumye, project bagise property. Omuntu yeebuuza property kyema Irene yayimbye ku nnyumba, yayimbye ku ki? Nedda. Irene yayimbye ku mbeera ffena gye tuyitamu nti oluyimba luno bw'oluwuliriza abantu abasinga be bakutunulira engeri gy'otambulamu nga wakavubuka. Oyina wootuuse omuntu agamba nti vubuka oyo muyaaye, omuwala oyo muyaaye. Ne yerabira nti bw'oba otandika ebyo byonna bikola ki bibeeramu mu bulamu. So waliwo time gy'otuuka n'ogamba nti ono baagambanga nti muyaaye nange nga bampita muyaaye naye kati I feel like he's my property. So oluyimba kyekyo lwaki nalutuma property because bwe muba mutambula owulira ono n'agamba oli muyaaye ono akola bw'ati ono akola bw'ati naye bwe mubaako we mutuuse then you become like he's my property. So oluyimba mikwano gyange bwe tuluyise nsaba ebibuuzo byammwe buli muntu eyali agadde okubuuza ekintu kyonna feel free. I'm here. Property ebiseera ebisinga omwe yasembayo okuyimba ku property yali ayimba. So mukyo nze nkyogereramu line y'omukwano like nga bw'ontula noga nti mbutuufu ono kyali mukwano gwange like oba ontegeera akuwa comfort akuwuliriza akubembejja nogamba ono waatali. For example mwe bannamawulire mwine ebintu bye mukozesa nti okozesa kamera okozesa essimu kyonna kyewalikozeseza okufuna kyoyagala. So omuntu bw'abanga akirina bw'obanga gw'okirina mu ngalo booti owulira nti it is your property because kikuleetera kyokola ki kyoyagala. That's why bwe ngamba nti mukwano gwange lava wange mukyali wange is my property. Yeah. Ba activities bavayo ne bagamba okutuma omuntu property oba omuntu tenga object. Ati nawe example otuwadde otugerezeza ku objects. Ne bagamba kiba tekikirizibwa a human being okumuyita object. Era kibaali balwanyisa tebabyagala bibeerewo. Okay. Bo balina line mwe baali batambulira. Irene Kayemba ali mu kutambulira mu line egamba nti nze nfudde mukwano gwange okuba nti bw'aba asobola okumpa buli kimu kyenjagala in terms of okwagala okumpuliriza okunsuuta nze mpulira nti he's my property because he also believes I'm his property. Omuntu ayinza okwebuuza music yono omukola just for fun just because family gyovamu bonna bayimbi oba oyina nnyo ekyamanyi ky'omwagalamu ekimukukozesa ekituufu kiri lwaki okola music oba olwabikola ekisookera ddala mikwano gyange batulaba oba n'abayimiridde nange wano nze Irene Kayemba nasoma performing arts Makele University. Irene Kayemba nzaliddwa mu family erimu abayimbi. For example mama wange yali muyimbi mu church. So nze ng'omuntu it's not like ng'omwami oli bw'ayogedde nkyagala mpulira nsobola okikolera nga bwe nkikoze ate ngena kituukiriza. So sinti kiri kyayogedde. Totuukiriza kalombolombo kuganti baganda bange bayimba bakulu bange bayimba. Okay, kati kambuzeeko buli muntu bw'abeera nga mu family mulimu dokita buli muntu alina kubeera dokita. Nabo ne babusoma. So kitegeeza kiva mu kwagala kw'omuntu okola ekintu ekyo kyakola ki kyayagala not because oli yakikoze n'oli yakikoze. So far you had music for like 7 years, 5 years? 4 years. Yes, myaka ena. Industry ogifindinze otya naddala nga gwe omuyimbi wa band? Ekisookera ddala industry ya tabo yakabi enyuma because ekuwa okumiitinga abantu nga bano mu nsi muno ekisinga obukulu mu byonna social capital nti leero bwe mba meetings omukulu oyo kigenda kunyamba nnyo bwoyi bwagenda okuntuusa wanene nnyo ate nange wendi muntuusa waki wanene. So music talina buzibu basically wakabi. Tonamufunamu buzibu bwonna? Sinabufunamu buzibu. Wasange kubo bato baali era
mulimu bato bange ne bakulu bange naye mu music kati nze muto nze baby mu music so balyera to a bigger extent nange nkoze kyenyina okola waliwo wosanga ngekkubo lyere noli nagenda nga ddugaza liddugaze ne Irene bwaze mu kkubo ly'abaganda bye bakolawo ayeze n'atukuza butukuza. Speaking about Kyagulanyi's family, mwena baseta muzi family. Atujimanyi family ekuba music omukambwe raga because batwanga bayaga ba bad man. Naye ati gwetaba music gwoyimba ali differ okuva mu wawo gwe bayimba gulwakyo wasalawo tenge jamwene eyokubanga ate gwe music gwoyimba talinga owabali because wabali betulanga owa bad man. Olaba otandise n'ekigambo bayaye kyovula nange navudde ne ngamba bagamba ndi muyaye naye ng'ekituufu ky'ebigambo buli muntu aba alina entegeera ye n'engeri gy'afulumyamu ekigambo kyabakoze eki kyabafulumiza era n'ogamba nti bayimba ba bad man ndowooza buli muntu akola ekyo ky'asobola okukola bw'otunnya baba yawe music gwayimba siwe wa mukulu Kyagulanyi abamu gwe bamanyi nga Bobi Wine bw'otunnya Mickey Wine music we gwayimba siwe wa Dax Vibes bw'otunnya Banjo Man music gwayimba siwe wa Irene Kayemba kitegeeza nti buli muntu alina ky'asobola okufulumya mu ngeri ye ne mu busobozi bwe. Mpozi kye nali soose okuterezaamu ogambye nti Kyagulanyi family tuli center mu family mukulu Kyagulanyi center mu family buli kintu kyonna nze kye nali subidde kibeerako n'entandikwa ate every step starts with one step so kitegeeza nti Irene ayingidde mu music baba yawe yayingira katujja kunoonya bunoonya kigamba kati tukikubye tutya okuba nti center mu family tukola ekyawa that time is coming. Ekintu kyonna ekiri related to music it will be there. Okay, twali tulude ebbanga ddene nga tubanja kolabo ya Mayanja family finally ne bagikola eva match bagikola rating omuyaga eno tusuubire okulaba center mu family nga yegasse wamu nekola y'oluyimba nebebalu bagamba nsumulula osuna kitegeeza bwe nkugamba leero kye naakola bwe nakifulumiza tekijja kuba surprise. Ebbanga lyamaze Kyagulanyi nga tagenda ku stage atalinya kusenga bamugana nga family kibakuseza kite kitukosa nnyo okubanga nti Bobi Wine bwalinya ku stage naita Irene Kayemba don't you think abamuwadde level Mickey Wine Bobi Wine nga yamusosewo namwita abatamuwadde level so kitegeeza as a family then another thing as a family we also miss message gye yatwalanga mu bantu nti yes mugiwuliriza ne bwe yalinyanga ku stage nakugamba nti obululu tebutwawula I think kyawulikikanga nnyo okusinga ate bw'omuwuliriza obuwuliriza nayimba ku kulwana maka nayimba ku so I think as a family we miss that because muntu alina okuba nga alina abantu kye bamuwuliramu. Yes. Nzeje from Mayanja kola ne mu TV ne Radio Sapienza waliwo bwateeka obubaka ku kutubuka Facebook bulaga nti waliwo abantu abali bakulungi abasirikale twali tusaba okuyitira mu kumeri mabuyali. Okay, embeera eyo ekisookera ddala nebaza Katonda nti kyali mulamu be happening mu society because bwenze bwe nnyimba abantu nga 10 bampuliriza naye ate omuntu omu asafalinga eyo ayinza obutasobola kuvaayo kola ki kukyogerako so nakiyimba nga nkijje mu lifestyle gye nakulira mu ghetto Kamwoja ndabye ebintu bingi nnyo oli ne bamuzaalamu oli ne bamurepinga oli ne bakola ki so at the end of the day abami ne batafaayo kugamba nti nzadde mwono naye mufaako ntya ate basingle mothers bangi nimbye so it's life experience gye tuyitangamu. Irene Kayemba ndi mukyala mufumbo nyina abaana okay so I look at abaana bange baliyiza eki mu music gwe nnyimba. Irene Kayemba oli mukutu ebyokya mu Uganda ebibuuzo byange biri si mukutu manyi bw'oba okola ekintu nze nga ssenga w'abaana bw'oba okola ekintu kkiriza nnyo nti buli muntu alina endowooza ye kkiriza nnyo nti omutwe gwo n'ogwange n'ogwoli buli omu aba alina kyayagala okuggusa naye mu ngeri gy'agenda okkiggusaamu number 1
omwadvisinga. Number 2 muwulirize. Gwe togamba bugambi nti buli asibye enviiri abeera muyaye. Nze mumanyi. So it's not all about defending the family. Number 2 ogambye okuddamu ennyimba. Nakugambye buli kintu kitandika na step egi. Irene Kayemba bw'anaatuuka ng'awulira mu butuufu oba record label mu running ng'egamba nti Irene this time ogenda kuyiddamu oluyimba lwa baba yawe oba Eddie yawe oba olwa Mickey Wine, I'll go for it. Yeah. What is your take ku bayimbi abaddamu ennyimba? Recently wabaddewo akavuyo kangi nnyo okuyimba lwa omukulu Bobi ku ky'okuddamu oluyimba. Omanyi okuddamu oluyimba kitegeeza oyina